nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Your Excellency, amanya gange bampita Batumbya Absalom. Katonda wa Uganda ni yeggwe oba niwe nkobwonkobereka mbazoluli. Mwami Museveni ennaku zino ayitibwa Katonda. Omusajja avunnamye n'amugamba gwe Katonda wa Uganda. Twalaba Robin Nabbanja ye Ssaabaminisita. Yes, naye ng'agamba nti oyo ye Katonda. Ne tulaba Speaker of Parliament Anita Amongo ng'agamba nti awe waawo oli Katonda ddala. Okategedde? So tugenda beera nga tutunuulira embeera eyo. Mu ngeri emu tugenda tunuulira ku nsonga za iPod. Ensonga za iPod zino zikutte wansi ne waggulu. Mwami Museveni ali wakati mu kunoonya selfie akafaananyi kamu ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bagamba osaaga oyo tagaba masannyalaze. Ayagala masannyalaze, omusajja mumi amasannyalaze emyaka 4. Okategedde? So tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Bobi Wine abigaanye mu ngeri emusaga atubose maaso nti olunaku olwajjo babaddewo n'okutikkira abayizi ab'enjawulo. Ogenda beera ng'otutematemeramu kekiri nti oli mukulembeze. Mu ngeri emu waliwo embeera enkutteko olunaku olwaleero. Ndabye ambulance ng'erina omulwadde ali ku oxygen. Jaamu abakutte ne bawalirizibwa okulaba nti singa tumuggyako ku oxygen bode eyinza otutuusa ekiruddu amangu ago. Naye ng'era olunaku olwajjo twalabye eddwaliro nga lirina gate ya $9,500 mu $4,000 ya butimba. Abantu bafiira ku makubo ne ssente zoonoonebwa mu bitali mu makubo. So tugenda kwogera ku mukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi n'akakiiko k'akapaaka. Yagambye omubaka yenna nga toteesa ne mu komiti mwe bakuteeka nga toteesa bw'olwala tebakusaze ekkuba erikuleeta e Kampala mu malwaliro. Bakuleke mu constituency yo bakujjanjabire mu bulwaliro obwo bw'otateeseza kufuna ddagala. Mu ngeri emu tugenda kwongera okukuba tooki eri omukulu Moses Ali. Balamu yavuddeyo n'abagamba nti mwe mwenna abasekerera abakulu muyinza n'obutatuuka mu myaka gya Moses Ali. Era twamulabye ng'amukuutira akadingidi ebitagambika. So tugenda kubeera nga tutunuulira obubbi nga bwa mmundu bwongedde okubeera nga COBS bubeerawo bweyongera. Abantu bakubwa amasasi teryafaayo. Bibuuzo bingi tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Ebyo n'ebisingakaawo betugenda okubeera nga tutunuulira nate n'okutematema mu kaseera kano. Leka tukole bwe tuti then tukomewo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali emitala w'amayanja abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 12 so nga ate omwezi tuli mu gwa 7 omwaka tugutwalaganya tugutwala gusaaga tegututwala tegujja tutwala gulimba. So
ndine Cobbs olunaku olwaleero, ladies and gentlemen. Libadde bbanga ddene nga Cobbs aludde okujja okubeera nga tuwayamu twogeramu tukola magic ow'enjawulo. Today mulina duli mwamuwulira nga mabega wa muzindalo naawo ali mu maaso ga kamera. Cobbs boza ku bantu tulambulula ensonga. Erinnya nga Sajjino bali bagambye Cobbs mbeerawo wano ku DPTV kiseera kadde kawanvuko myoko katini naye nkomyewo ate mu fantastic style okategedde tutambuze ensonga zino tetujja zireka tulina ozitambuza tebijja kugwa tebisobola. Alright, weewaawo njagala kusaba mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwososa okubeera ng'olaba omukutu guno agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga teweerabira video yaffe gye tuwera like buli wogiwa like kigiyamba okudduka speed ya yiriyiri netuuka ku buli sekinoomu ayagala okubeera nga agiraba. Ebigambo weebiri Cobbs bye tugenda okubeera nga tutandika nabyo. Tutandise n'akatambi aka General Yoweri Kaguta Museveni. Jonta tebabulwa lutagambwako. Cobbs abantu bavuddeyo nga batwala Museveni nga Katonda. Bayitirivu bangi bolowooza nti basoma, okitegedde, bolowooza nti bategeera, oba bolowooza nti balina envi. twalaba Anita Among nga avuddeyo n'agamba nti Museveni ye Katonda, Muhoozi ye mwana, kitegeeza ye Yesu Kristo. N'agamba nti abawagizi ba NRM beba malayika. Jo omukyala Robina Nabbanja bwe yabadde aggulawo hoteli ye ewaabwe yayise mwami Museveni nga ye mugenyi omukulu. Era n'amwebaza nnyo n'amugamba mukama wange nze sina kyenkwogerako. N'agamba wannonda yiri eri ku bwa LC5 n'onfuula prime minister nyinza kunyegako ki? Jukira simanyi jukira bwe balonda cabinet eno y'abaminisita omukulu yennyini yatugamba eno nonze y'abavubi. Yagamba y'abavubi. Okitegedde? Nabbanja. Kakati tutandise okulaba abantu abalanga Katonda Museveni bamutwala nga Katonda. Kino kitegeeza ki? Kubanga nkumanyi oli musajja mugezi ate omusajja agoberera ennyo Bayibuli. Ebyokulabirako bingi ebyakati ebyaliwo ebinaabaawo ejje ebitulambikira. So gwe kikyolowooza wakati esookera ddala kati nnyo nga nambula Sajjino. Bayibuli ewa abakulembeze oba abafuzi emyaka 4. Wabula ng'emyaka eyo ginaatera okuggwako wabaawo obubonero obulabika nti bagenda kugwa. Kati ebyo byonna byonna bitulaba okweyambika mu kifaananyi kya Katonda obonabona obubonero obutukakasa nti ssaawa yonna gavumenti evuunikibwa kubanga emirembe era woba obaze nti emirembe emyaka 4 gwe mulembe mu Bayibuli. Era kitegeeza nti bano abasajja okuva mu 96 paka omwaka ogujja emyaka 4 gigenda kuba giweze era tetubasuubira. Kati bonna obubonero bubujja buzine tulali tosobola bugaana nti abasajja bajja kuyita bakatonda. Ate era kati nnyo mu Bayibuli bwantumye Bayibuli naye kanka bagambe kati nnyo mu Bayibuli waliwo ekitabo kyebayita ekyomubuulizi essula ya 7 n'onyirwa 7 lugamba luti nti okunyigiriza kufuula omuntu omugezi okuba omusirusiru. Okunyigiriza kufuula omuntu omugezi abadde omugezi okufuuka omusirusiru. Si byange ate era si bigambo bya Sajjino mu DPTV bigambo bya Bayibuli. Era olunyiri olw'enyo ne lugamba nti n'enguzi emalamu okutegeera. N'enguzi emalamu okutegeera. Kati abo bonna bwola Fanta Pepsi-Cola bonna n'oyo omukadde gw'omuyinza ogw'omugenda okulaba oyo avuunamira Museveni. Kati weewuunya omusajja oyo alina mu myaka gya jjajjange yenkana Museveni emyaka enviiri zonna mbi. Lwaki yalibadde akola ekintu ekyo? Yewe yasoma bamugamba nti Museveni ye Katonda. Kiba kitegeeza nti bamunyigiriza nnyo abadde omugezi n'afuuka omusirusiru. Omwami oyo
awulikika ng'ayogera nti bamunyagako ettaka lye era alumiriza omulamuzi owa kooti enkulu ebusoge eyo nti yali mivuyo gino olw'enguzi enguzi ogitubuuliddeko emalamu okutegeera wakati mu kunyigiriza abantu we babatadde batandise okulaba mwami Museveni nga Katonda yasembayo kituzzeeyo okutunuulira ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba oli buli wakufuula beega ajja mu maka ago n'akukolera amateeka nti wakati mu bwavu n'ekibba abantu ekigenda mu maaso bakulekerawo ekkubo nga businkana mwami Museveni olowooza yagenda obbimala naye nga yatuma n'ababbi yalina okumalawo bali ababbi bali gw'ofuna eddembe kyokka gw'okaabira ng'ate yatadde ababbi mu bifo naye ettaka lye lyagenda era kindeetedde okujjukira nti abaana ba Isirayiri bamala mu buwambe emyaka 4 ne wakati awo tekitegeeza nti tebalina ayinza banunula abantu ab'enjawulo bajjanga buli omu akolako kyakola okutuuka eyabaggusa we yajja naye naawe wakati awo Katonda yalaganga obubonero naye olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abakulembeze infacti abafuzi obubonero obwo nga babunyooma ne Falaawo yanyooma ennyanja ne bagifuula omusaayi ng'omusajja tabiraba ebikere ne bijjula nga tabiraba okutuuka we baleeta akabonero ba fastborn abalenzi ne bafa bona sina muntu wala n'ekisolo buli fastborn yenna kabiri yali enkoko nga yesooka yafa kyokka wano tulina fastborn atusumbuwa omutamivu kale kyeweewo tetwagala kubeera ng'emboozi tugisukkako awo naye ndowooza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga muyita kuno si kunyooma abagenda mu maaso n'okubeera nga muyita General Museveni Katonda kikyamu yekenye mugera mukubya kubanga olunaku lugendako era ku makya afe God forbid agenda kufa kuba eyo buli omu eri against him sawa yona ali musawa za kusina kawungeeza ali mukyo watabeerawo kikyuka nkyasobola okweyongerayo emyaka 4 naye mwami Museveni ne bwe tuba tuwagala myaka 2 so naye kenyini in fact yatandika olaba eggulu lye Nambooze yagamba nensanga nga Katonda naye ali mu ggulu Museveni ng'ali mu ggulu nze siriyingi manyirawo eryo teri waggulu kale bwe tutyo bwe tutambula nine Cobbs mpola mpola tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku lunaku kuno olw'omukaaga wootudde okusinziira ku gadget kwotulabira computer tab oba tablet yo computer simu oba tablet yo webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera waliwo embeera enkutteko endala ya amalwaliro gaffe mu ggwanga Cobbs twalabye eddwaliro nga geeti bagikozesezza $9.5 4. Lira Referral Hospital. Regional ya Arua yonna. Nengamba zino sente mpiti. Dala mukola mutya gate, just gate. Atenga butayimbwa. Gate obutayimbwa. Obutayimbwa. Ne mulikwata ne muliteeka ne mugiteekako eyo sente. Obukadde 9. Nenda beddwalire eddala lyabadde Soroti. Ate yali ankutudde. Soroti nga bo mu kuzimba ne gavumenti sente zeyateekayo empitirivu sente zino ewagenda eggwanika webateekayo abantu 2 liba lijjudde nga likubyeko bugule abantu 2 bokka bonna abantu 2 bonna kyonna kyekiri kitegeeza baba wakabenje ne ya gavumenti
ya government kitegeeza singa emmotoka emwegwa ne mufiiramu abantu bana lino eddwaliro lya gavumenti teririna busobozi butereka abantu abo kino ekintu kikyamu oba nze neewuunya Soroti nga yo Soroti district kitegeeza eddwaliro lya gavumenti libalimu mu district kati bakitegeeza buli abafa abamu babalekeeyo kubanga tosobola kuŋŋama sajjemi tubalemu tukolemu wano ka analysis kati weba district number nga on average yasofiirwa abantu katugamba 2 olunaku bagenda wala kikutabudde kubanga ojja kuŋŋama nti tekisoboka bantu kufa 2 kisoboka ate nga buli lunaku kisoboka 10 kale district number tosobola tugamba nti district esobola olunaku sobola okuggwako enamba nga temufudde bantu 10 kati weba capacity yali abantu 2 nga te bino si bigambo byaffe wabula research yes in fact emboozi eyo ne bukedde yagikoze bagenda wa abalala for example singa bafudde 10 obulala bagenda wa eggwanga lino bannaye kubanga wetubanga eddwaliro kati nga eyalira geeti yokka yamazeewo obukadde 95 kati ng'ate Soroti obukadde 95 buzimba simanyi na bunene bwa kintu bwe kisobola kintu ekyo mochari kati boba abakulu abazimba eddwaliro eryo bagenda okulaba nga abantu be Soroti abateeso tebafa oba bagenda olaba nga kimala ekyo awonze naawe kale wakati nga bino byonna bigenda mu maaso gavumenti yaffe tuzze tulaba abasawo nga beekalakaasa baagala babongeza omusaala abajjukira obulungi twalinako ekiseera wano nga abasawo beekalakaasizza gavumenti neepangisa abasawo nga sente ze yawa abacuba zikubisa emirundi 2 bano ze baali baagala abaawana ewaka najagala okwebuuza gavumenti eno abantu abagikolamu bannayuganda omusajja omu yaŋŋambye nti abantu abali mu gavumenti okuva kwagikulembera bakadaama bajja buzi wano bali ku kyeyo actually okuviira ddala ndowooza ku mukulu yennyini mwami Junda okitegeera so bw'owulira ebintu bino bimalamu amaanyi goŋŋamba nti newaka abantu bwe bakunyiizizza kitawo ne wakunyiiza toyinza kufuna tata omulala okitegeera so byebyo nga tukyali ku byabulamu ndabye emmotoka olwaleero akatambi kano kamazeeko ebyewungula naye information yabadde kuko yesinza okuneewuunyisa ambulance gye tumanyi nti ku kkubo siren bwayo yo balina giviira jamu akutte nga mulimu omulwadde ali ku oxygen omuntu bw'abeera ku oxygen kitegeeza abeera atwalibwa mu ICU okitegeera oyo omuntu abeera mu kyetuyita critical condition akutuka naye ambulance ebadde etwala oba musajja oba mukazi eremereddwa okuyitawo abasawo ne bafuluma ne bagezaako okulaba waliwo we bayita nga tewali ne bawalirizibwa okugyako omulwadde ku oxygen balabe singa baba bamuggyeko eddakiika zayinawo 10 oba 5 ziyinza omutuusa mu ddwaliro nga mulamu ku booda sajjemi n'abatulaba ekyo nno ekintu ekyo kinnenyamiza nnyo kubanga ng'ate ne gye bamuddusa bamutwala kiruddu agenda kuyitawa kubanga kati kankubuulira amakubo agakutuusa ekiruddu Salama Road okay Salama Road gyogereko erinnya oyinza olowooza ogenda mu mpompogoma z'Abalumbe kati ate ogamba nti nno omuyise erukuli erukuli oveemu wali emunyonyo
buhampo obuli kubabuleka kusukunda omutima okitegeera ate omuliro aliko oxygen ati bagamba kibadde so kinkutteko nnyo so ministry y'ebyobulamu kyokka mu Uganda tusinga kuteeka mu byakulwanyisa tanka ate kati bagamba ze tutamanyi watugenda ziryako emmere kale ate n'obuwumbi 3 bwafulumye okulwanyisa gurupu ya NUP obuwumbi 3 mu butadde mu kulwanyisa kibiina kya byabufuzi teri abatuma kuleeta bibiina bya byabufuzi sajja babijjewo 2.5 Kyagulanyi yali mu bidongo naye mukutte sente zandigasiza ensi nga ziva mu ffe abawejjere abankuseere omusolo okitegedde ate muli mu kubeera nga muzikozesa ebyekisiru mmwe mwaleeta political parties zibatadde ku mumba muulya muzijjeewo kubanga kati sajjeme embeera eyo omuntu gy'abaddemu actually ekyo kindete waliwo ne ka story mabega kaaliwo ngaye wali Arena Mall nsambye ku bitaala Mwami Museveni munnange amajegi gagenda ne gakwata ekkubo lyayitewo naye nga waliwo ambulance actually yali ambulance n'omuntu yafiira awo nga babagambye okutambula olwokubanga omuntu yali ayitawo omwami Museveni ng'ayitawo n'obaawo omuntu yakutukiraawo so kati ebyo byonna bituzeewo ne ku ekyo akatambi ako kikali mu kulaga omuntu aliko oxygen bamugjeeko omuteeke ku gye balaba possible means eya boda nga bagenda kiruddu juzi edduuka lyajjawo mu kibuga awo nga Mwami Museveni yali awo bw'atongoza round about baali awo edduuka ne libengera emmotoka kwega bali mu kiko ky'ekibunye va mu kiko wali nga ku iziti ng'ogenda otuuka ludda wa bayitawo batya CPS side zaawo awo ebimotoka bya fire biri awo edduuka ekizimbe kiramba ne kiggwawo nga gwe Mwami Museveni oli awo abasirikale bo baggadde n'emmotoka zirina we ziyita naye bwe abasirikale baganye ekizimbe ky'omuntu ne kiggwawo so byebyo atuwuliriza era atugoberera bino tetubyogera kubanga ki naye bulumi twogera mu bulumi naddala nga tulaba nti sente ezikola ebituufu weeziri naye ziteekebwa ate mu byekisiru bagenda fulumya bisongolankuyigo manyi bino bibateekamu badibuloka mukalubu bigatuusa mukalubu kati netiya gasi bastokinze nze nkubyuddwa emiggo gutamalira kumanya nywedde tiya gasi gotamanyi sajjime n'abatulaba tukubiddwa emiggo tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange gwalina ebizibu ebyenjawulo awulira nga bikuyinze ye Sheikh Ashraf Dembe enamba y'essimu 711 yeyo gy'olengera ku screen mukwano gwange munoonyeeko asobola okubeera ng'akuyamba ebizibu byatakolako ajja kugamba nti ebyo sisobola kubeera nga mbikolako naye ebyo byakolako ajja kugamba nti tuula kakkana ensonga etereere ye Sheikh Ashraf Dembe munoonyeeko mutukkirize tweyongereyo nga tuvuddeko awo Mwami Museveni ndowooza tusooke tufune akatambi ka iPod yako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo gye buvuddeko ng'ali ku Busoga ndowooza Busoga FM ne bamubuuza ku iPod n'asumulula ye w'omusabira wakuweera munfo tuwe katambi ako then tugende kati nti etteeka lyazze oba toyagala kutuula mu lukiiko n'akasente kale togamba tayagala kutuula mu nkiiko za iPod gamba tayagala kutuula na Museveni temubibuzaabuza kuba iPod NGO iPod kitongole ky'abazungu ekireetawo iPod kitegeeza Inter-Party Organization on Dialogue nfuna bulungi Inter-Party ebibiina ebyenjawulo
ekitongole ekyo ekigatta ebibiina ebyenjawulo okwogeraganya naye kati njogere ki ne Museveni kubanga byenjagala okwogerako biri pabu yayagala byakwogera Kyagulanyi oyagalayo meka nkweyo sente meka okiveemu nkweyo kifo ki ate ezo emboozi azigambe bammawo ne bali bannesinze nze njagala kubeera naddembe lyange njagala kulaba nga ekituufu kyekikolebwa mu nsi yaffe ate nyina abannayuganda miliyoni na miliyoni abalowooza nganze omusajja agambye emboozi za iPod zigambe ba Nobert Mao okategedde kati Kyagulanyi God given. Nobert Mao yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa nga minisita w'amateeka n'awandiikira akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Simon Mugeni Byabakama ng'amutegeeza nti tewabeerawo ekibiina kyonna akakiiko k'ebyokulonda ekibiina kye bawa ssente nga tebamaze kwebuuza ku ssentebe wa iPod. Ssentebe wa iPod omumanyi ye Mwami Museveni. Kakati waliwo akafaananyi akafulumye ng'abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo batudde mu State Lodge e Nakasero nga omukulu abalannamyemu ati nga ye alannamye ne tubuuza kati ddala bano benkanankana kozi mu iPod mwenna mwenkanankana ekitegedde kati ng'omukulu abalannamyemu ng'olabira ddala abagamba mmwe ngenda bbawa ssente naye munaasobola omulimu anti kati ekyo kikulage nti nno omuntu opposition ya NUP intuufu gwandaba olwaleero nti bino byaiPod byalingawo babeesijja bonna bonna babeeramu bonna bonna twala tugende byabe ebidandisale naye oŋŋamba otya nti naate owakanya omuntu togoberera biki byayogera oba tokkiriziganya naye byonna byonna byakola ate nga olumala amuyita eri nemutuula nemunya bukyayi kati ebyo Mwami Museveni yali agala adongowaze President Kyagulanyi ebyo byokudongowaza tetusobola kubikkiriza era tuvola ne Mwami Kyagulanyi President tasobola bikkiriza gwoŋŋamba nti no jangu tusinkane okuba obufaananyi obutwale eri mbali bakyaliba abazungu lowoozaamu nga mu kifaananyi ekyafuluma nga President Kyagulanyi atudde wali omusajja amulannamyemu oyinza otya okugamba nti nno notakkiriziganya nono byayogera lowoozaamu nga Lubongoya atudde awo omusajja amulannamyemu Joel Ssenyonyi ekituufu kiri nti NUP ekyalumiza ddala ate egenda kumulumya omuntu paka wagenda okuva ku ntebe agenda kuti omanyi omuti gw'omuvule kibuyaga wajja olwokuba nti gukaluba gutuka kutusi kaakati Mwami Museveni yali badde essaawa zinaavanako kuba yeefudde muvule kati nekijja waliwo eŋŋombe gyetulekozesa futu soja nti ekiriba kuba tebali kimanya ekigenda okuba Mwami Museveni tegenda kukimanya kuba yesigiriza ebbanga ddene kati buno bwepodi buno bwaleba otuteekamu wakisimu so waliwo omwami nakano kati nnyo sajjibe ogenda n'ogamba nti Mao Nobert omufumbo eri Mwami Museveni yagambye yawandiise ebbaluwa nti ebibiina ebiteekatira mu iPod tebagenda bbawa ssente tebabiwa balikiyo obudde kino ekibiina ky'abantu bategese nadde okunoga eri abantu naye ng'obadde okimanyi nti nno osobola okuzaala omwana n'akuwa amagezi kituufu ate nyongedde okukkiriza bwe twali tukula batugamba nga muwe nnyo abakulu ekitiibwa era nga batugamba omukulu tasobya bwe batugamba omanyi naye okuba wenategeera nti n'abasiru bakaddiwa bwe nategeera nti n'abasiru bakaddiwa sikyawa bakadde ekitiibwa okuggyako oyo gwendabye ng'alimu empeke y'amagezi batukuzanga bulungi ne bano be tulina leero balya butto wallahi abakulu be tulowooza nti bakulu basiru bakuze n'obugwagwa temusobola kubeera n'abapolitician nga abantu be mulina
abeeyita abagezi be bampuuga dekula Nobert Mao Abedi Bwanika Mukaaku bebo boolaba abali China amanyi Mukaaku Justin nakoze emikago mingi naye nze kyenne mukago n'empogola bwe gubanga buli mukago gutwala erinnyo lya Mukaaku takyalina linnyo n'eri mukago mapengo Mukaaku akoze emikago mingi era neebuuza babamu abali mu political limbo nga bali ejo just mirambo kuzuukuka nituwunyire buwunyi kitegeera era neebuuza oba ddala abantu nga Mukaaku emitwe gye balina ddala gye gisala ekkubo kyakwewuunyisa kuba bwe gibanga gye gisala ekkubo singa baabatomera ddala Mukama ayamba azza bibye era njagala nnyo mujjukire nnyo ebigambo bya James Paya Ssentongo bye yayogedde yagambye nti bwe baatandika kampeyini ya parliamentary exhibition okulabisa abalyake mu parliament okitegedde n'agamba nti yeewuunya nnyo aba opposition obutawagira nteekateeka eno ey'obuli bw'enguzi naye teyeewuunya ba NRM kubanga enguzi eyo ye nnono yaabwe era n'agamba ndowooza abalonzi mwandibadde bagezi ne mukola ekisaanidde kyabadde ategeeza nti buli gwe mulaba nga yeetaba mu nguzi yagaana okuvaayo girwanyisa oyo mugobe gasiya manyi nayegadde nnyo mode of transmission Mohamed Spire yabadde akozesa mode of communication yabadde akozesa nnyo engeri gye tuyita parables nga tajjayo makulu naye ng'ogategerere okitegedde so kyokka yakoze n'agamba nti ekigambo mbayirawo omubiri kyamutama kubanga yakikozesanga actually teyagambye nti yakikozesa naye yagamba nti ekigambo mbayirawo omubiri kyamutama n'okukozesa tekikyalina makulu nga referringako yakikozesanga ennyo Besigye ono mukulu MP waawo Kanto South akasajja kayogeranga ekigambo mbayirewo omubiri kyova yagala kyamuta tekyalina makulu so byebyo naye Mwami Museveni kiki kyayagaza ekifaananyi kya Kyagulanyi because gye buvuddeko awo twamulabye nga yafunye emu ku achievement mu myaka gy'amaze ng'anoonya ekifaananyi mu famire ya Kyagulanyi n'afuna mutabani wa chairman Nyanzi Churchill era kyamusitula kimutwale ku university afune that picture though era abachi okay mwali mukembeere eyo naye nti omwana engeri gyali president wali tosobola munenya nnyo no wali tosobola munenya naye omukulu ye kyali kimukolera kyali ng'ayagala nti waakira era mu kanyiriri bw'oba gw'oganye kanfune mu lunyiriri eno kakati ateze eppeesa lya iPod kati eppeesa lya iPod lijja kukola tuwe katambika omusajja oyo ng'agamba nti Mwami Museveni ye mu bulamu bwe achievement gy'anoonya mu myaka gy'amaze mu bukulembeze ku guno mulembe anoonya ya kifaananyi kya Bobi Wine. Ye Mwami Museveni afa ekintu eki lwe lunaku lwe baliraga ekifaananyi nga bali babiri ne Bobi Wine kolo lwali bamuwininze kiddemu gumu. Mwami Museveni afa ekintu kimu lwe lunaku lwe balibeerawo ensonga yonna ne batuula kati ku butebe bwe bati bonna abavuganya bwe bati nga ne Bobi Wine mwali ekyo ekifaananyi Museveni kimutwalidde ssente zonna nga beeriraanye ne bwe teberinaanye naye nga bali ku panemu bwe bati ekyo ekifaananyi Museveni kyayagala okitegeera because bombi gwe bavuganya n'avuganya bonna tewali alina ssente okitegedde bonna basabiriza buki busabiriza eri mu bazungu okitegeera kaakati ono Kyagulanyi kyasookerako okugamba bali abazungu nti omusajja ssente ze mumuwa zaakozesa okugulamu tiya gaasi n'okuzimba basement okutulugunya bannansi temuzimwongera ate ye President Museveni abagamba kati ng'abakubira essimu abaga nti oyo alimba okumanya alimba ne demokrasi waali twamuta n'okuvuganya bavuganye nga bwakola ki ne ssente tuzimuwa watulaba otuuke kale ye achievement omukulu kyasinga okwagala nabino era kyemanya jabirita presidential debate naye tasobola kukkiriza president no Museveni yagaana presidential debate kati ogimuleetere ku Kyagulanyi Museveni bw'anadda
tasobola ekyo nze nasabadda bw'aba awulira yaga kifaananyi kyakyagula bateeko presidential debate bw'aba awulira kya wallahi ekikyagula tajja kulindiriza ajja kujja ku debate naye omukulu nkulayirira ye bw'aba ku debate atuwa byafaayo omwana ajja mukubira mu current affairs comparinga Uganda ya kyena mukaaga kuyabira bile mu niyo tyanga omuntu comparinga ku bafu oyo y'omuwanga kwegamba nga ye mu kuvuganya kwe avuganya na Amini avuganya na nobody inti n'abaluwe y'ensanvu yenkanankana Uganda yabiri mu ttaano ovanga ku muntu eyegeraageranya ku mirambo waba wabulabe nnyo naye akadde nnyo banasimuka yanditulekedde omukisa n'atuwaawo ekkubo ife erigamba nti ne bwe waliiko gwe gundi Kyagulanyi aliko kati wali mwami Museveni yakolanga bw'ati ne wano gw'obisusiza yandituwadde ekkubo eryo tujajinge ku mulamu n'omulamu naye yeekompeyalinga ku mirambo so kale byebyo muyogeyoge bannange okutuuka ku kkula ery'okufulumya abakulembeze ate nga temu Uganda omanyi bagoba political science mu masomo babigobawo kubanza jukira basisa bangi babisoma yes ffe twatuukira nga political science bamugobye so mu nsi yonna badictator kyebasooka okukola goba political sciences mu masomo bamuvuggiddeyoko ebyafaayo ebimu mu ebiseera bya Napoleon bwe yayeekera n'ajja ku ntebe ya Bufalansa subjects ezaali key ziyasinganga okusomesa okugamba basomesa abaana yalinga science na math naye political science bali babigoba kati Museveni nga tayagalayo mugezi mulala webali nnyo kati Museveni akoppa abo ba Napoleon ba Machiavelli abo bonna bagoba kiva ku ki omuntu okubeera nga ye mukoppa kwekuppa basiru anti kati kubanga tosobola kutenda Napoleon magezi tosobola kutenda itira magezi nabona baba dictator ayagala nnyo okugamba nti kankoppa oyo mbeko nange bwentuuka era jajja kugamba nti nsomye obutabo n'obutabo bonna bwasomye bwabo basajja NP yongedde okubeera nga yeekansa mu maanyi n'okukakasa nti kibiina ekyajjanga ddala kizze kusimba makanda mu Uganda kyekibiina kitulina musuubi omulundi ogusookedde ddala okulaba ekibiina nga kirina essomero nga lifulumya abayizi buli luvannyuma lwa myezi 6 bafulumya abayizi ne babawa award ne bagraduatinga ne babawa amayinja ag'enjawulo so NUP yakikoze njagala tusooke tulabe emboozi eno then ogye gitumenyeremenyeremuko gituweeko papa olwaleero ekibiina ki NUP lwe kifulumiza abayizi abayise mu ttendekero lyakyo abamaze ebbanga lya myezi 6 nga bali mu kubangulwa mu by'obukulembeze n'ebyobufuzi. Guno mulundi gwakubiri ng'ekibiina kino kifulumya abayizi okuva ettendekero lino we lyatandikawo mu Gwomukaaga omwaka oguwedde. Join me to put our hands together to thank His Excellency the President for deeming it fit and thinking wise for coming up with the idea of initiating the opening up of Nob School of Leadership in Uganda's politics. Nze sina kifo kyenjagala naye nali mu kirasi ati fasi nagendeyo nga simanyi nti bwebiti bwebiri naye twatuuka ng'osoma ku byafaayo by'eggwanga lye ebimu byetaafuna budde okubinnyikiza nga tukyasoma so kituleetedde okuba nti at least as of now zenga binamolo kinyambako okwongera okuextendinga obwongo bwange mu nsonga z'eggwanga lyange. Abayizi 149 be bakakasiddwa era ng'omuwendo gwabwe gweyongedde bw'ogeraageranya kwabwe 103 abaafulumizibwa mu Novemba omwaka oguwedde. Ku masomo ago waliwo essomo erya philosophy w'ekibiina nga tumanya ebigendererwa by'ekibiina ekibiina kyaffe kya NUP kitambulira ku ki ne tusoma ebyafaayo by'eggwanga lyaffe Uganda n'enkola ey'amateeka. Nebaza omwami era nsaba abaami bonna abali eyo wabweru nti mulekera abakazi chansi abalina obusobozi obw'okukulembera nga nze
bakologo nga mukama ye mubezi waffe. Doreen Kaija akulira essomero lino aliko entanda gy'asibiridde bannanupu abayise mu kutendekebwa. The guy who holds power has at his display his ignorance of our people. Please, go and fight. Go and spread the gospel truth of change. Thank you very much. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti eno y'emu ku ngeri gye baddiza bannakibiina abayitibwa ba foot soldiers okubayambako mu lugendo lwabwe olw'okufuuka abakulembeze ab'omuzinzi. Malcolm X was not wrong to say that education is the passport to the future. No, he wasn't. I want to assure you that Steve Biko was not wrong when he said the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. No, he was not wrong. And yes, Che Guevara was not wrong to say the first duty of a revolutionary is to get educated. Here we are. Ku mukolo guno oguyindidde ku kitebe kya NUP, James Pius Ssentongo, omu ku bayivu abasitudde eddoboozi ku binyigiriza bannayuganda, y'abadde omugenyi omukulu. I'm here to distract myself from the pain of losing my brother and to use this occasion to make reflections on life, purpose and resilience which could speak to your life experiences and aspirations. Thus, at individual level, we who consider ourselves to be more worthy, you have challenged old political parties and seasoned politicians. Ono alabudde ne ku bannabyabufuzi abasala eddiiro okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala. Some opposition MPs took the 100 million bribe that was given recently during the debate on the court-martial issue. Now they are back with beautiful slogans on posters looking for votes. I imagine we all know what to do. Ssentongo yeewunyizza ne bannabyabufuzi abaguddewo entalo ku be bavuganya nabo olw'akalulu obululu. No man can put a chain around the leg of a fellow man or a fellow woman without at last finding the other end of that chain fastened around his own neck. Amagezi okumanya n'okutegeera buli muntu abyetaaga. Okujjako oyo omubuyabuya era gw'oyinza okuyita omugwagwa yateetaaga bya bugagga ebyo. Yes, nzikiriza James Pius abirina bw'oba owulidde ebigambo byakozesezza. So James Pius Ssentongo y'omu ku bayivu be tulina. Mulamba, Dr. Professor awangudde awards mpitirivu nnyo mu activism era nga kubadde kulwanirira ddembe lya muntu n'ebirala ebiringa ebyo. Nalabako aba NRM bamutabukirako ko nga bamuwa award we yagifuna aba EU le bamuwa nga bagamba bamusiimye lwa bisiyaga. So kugamba bo abantu ba NRM simanyi oroba fuuse musiya yakisibu Trump yagitutaasa nonya ne bapasita abaali boogera ku nsonga z'ebisiyaga we are there. So kale mvuddeyo naye bwababa bakitaawaabo kale tujja kuyingira muntu ensonga yeeyo abaana bafumiza NUP yasetinze president. Actually yo eriwo kuchallenginga bwe kibiina ekibaddengawo ekigamba nti kyo in fact NUP te-challenging. Actually te-challenging because ekola kintu buli kintu kyekola yesoso kikola yesooka ekitego okuzimbibwa yesooka okuteekawo essomero already ekisoose. Kugamba okakasa nti olina okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi olina okubeera example. You lead people by example. N'omukulembeze His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi Mitengo
okuteekayo empapula n'enomination biki nasookedde waffe so nagenda okukola n'omukulu naye ayitawo n'obukadde ate najja ate olunaku lw'olukolwako ebikolobero ebiri ebikyafu ebiwunyanga ebyawo kitegeeza omuntu oyo bakubye abantu babbye waliwo nasa kati ye kenyini empitiro ze zitambulibwako empitambi ekirala kyenjagala tuyiseewo kino kiyinza oba tekibadde ku bye tubadde tuyinaza kwogerako nalabye nga NRM eyagala kuteeka ekitebe okuliraana NUP nalabye wano waliwo essundiro ly'amafuta wano NUP yes kati bw'obuuka essundiro ly'amafuta ewaddako wabaddewo ekibangiriza wadde bowolezawo boda kati baakubyewo ekibaati kati baakubyewo ekibaati we mubadde mu paaking we baagala okuteeka ekitebe tekina tabu ati waliwo n'okwogera okugamba nti mulabe w'omusembezi okategedde naye bakole byonna bye baagala naye era bijja kuwunzika nga bo babifiiriddemu. In fact okoze statement ennungi mukutte kamera muzitadde ku kitebe kamera ziganye okukola kyemwagala mukirumbye mukimenye yes mulumbye ekitebe mukimenye ennaku bbiri muli mu kwekenneenya bwe mutwala mututona ebyawongo mubbye engoye z'abantu mubbye kompyuta mubbye sente buli kimu mukibbye ne muddamu era ne muteekawo ne kamera endala mulowooza nti ziri waliwo ezitunudde mu ofiisi y'omukulembeze waliwo ezitunudde munda mu kitebe waliwo ezitunudde kwegamba muwulira nga buli kyemukola muganye okubaako kyemufuna komboka muleete ekitebenaawo wafuuka katuba baraks okitegeera tugendewo buli activity ebeerawo wabawama nejjo nejjo wabaddeyo buli activity ebeerawo kakati kano akatambi kenjagala tulabe katambi ka Jim Spire kano akatambi omuntu eyakalabye ayinza okukalowoozaako ng'akatono naye twagala kuyitiramu kano akatambi kannyonnyola era abakikoze bo bakikoze bakimanyi ne waabaddewo obubaka obugenda eri abantu statement egi nti awatu is enough tusooke tulaba akatambi mu ofiisi ya president nga Jim Spire atuuka ebyo abantu tebabitaddeko maaso ne waabaddewo message naye omuntu alina okulooza okwenjawulo njagala tufune akatambi kano baita kino tuwaffe dokita ogamba otya bwe bali kukkiriza kujja mageto yaffe wazimira dda seebirokamane yagala yakalaki sebagenda bijja kyetwagala abantu bategeere mu katambi ako kayinza obbeera kabaddemu amaloboozi bw'ayingidde bamubuuzizza Joel Senyonyi amubuuziza dokita otuuse n'amugamba mize pini ne wabaawo okuseka ko his excellence n'amugamba wazimira dda Joel Senyonyi n'amugamba wazimiramira dda ko president kwe kumugamba oyagala drone ya kalaki kakati okunnyonnyola kye babadde bategeeza nti obwesembereza NUP ekyo kisobola okukusibya kisobola okukussa kisobola okwavuwaza Spire kyava agamba nti mize pini naye nga wozze tozze kukola byakisoboka okuba nga baali bamugezaako dde okumuyita mu activities endala naye nga of course era wagambye nti mize pini kitegeeza kujja bamuyita nsazeewo kati oleka kumugamba nti wazimiramira dda lwaki yazimiramira dda
azza akola katyuni alaga ennaku embeera n'ebizibu Uganda byetubiddemu okitegedde okusalawo gamba nti katu exposing parliament n'obuli bwenguzi obuliyo yamira pini yasooka okugamba nti nno kakati mpuuga gwe bakuwa batya mu kyemwayita service award eyo yamira pini in fact gratuity okiraba gratuity twandibadde kitegeeza kirala mbu akasiimo gratuity egabibwa ati ye kiyagamba nti gratuity naye nti service award zensimbi ezikuweebwayo ng'akasiimo ng'omaze okuweereza ne bagamba ono akoze bulungi yakola bulungi mpuuga ye bamuwa tannakola kakati gratuity sente ziweebwa ababaka ba parliament tugeze osavinze ekisanja mu parliament n'okimalako gratuity ke kasente ko kali ke batematema kati olumala okukanga bakakuŋŋaanyiza ne bakakuwa kabakako so bakakuwa ng'omubaka wa parliament awummudde ye gratuity kati mpuuga ye bwe yakinnyonnyola naye bannyonnyola tutegeera so tutegeera ebyo byonna James Paye yabitujjirayo okukumira peace kati president kwe kumubuuza drone oyagala ya kikaaki okitegeera drone oyagala ya kikaaki kitegeeza tuli mu failed state whereby teri muntu yenna akkirizibwa kwogera kimuli ku mutima Mwai Museveni yajja agamba nti yajjawo kye bayita obumenyi bw'amateeka yajjawo n'aleeta emirembe fundamental change naye yaleeta fundamental change eno fundamental tetwategeera kyeyali ategeeza yes ekyo kyeyali ategeeza abaana obutaba na mirimu amalwaliro obutaba mu ddagala ezo zona fundamental change nalaba pastor Yeserwadda ng'agamba mwami Museveni buli kyakola tetumunenya twenenye kubanga bwe yayimirira nze nali ntegeera nali muvubuka mukulu n'agamba eno fundamental change kakati tuleme kunenya omusajja yatugambirawo ffe ne tutegeera kirala nga ye ategeeza kirala ate kali mwami Museveni tategeeza kyayogera nekyayogera nakitegeeza era ebigambo bya pastor Serwadda ne bintwala mu 2007 ng'ali wakiso yagamba nti munnabyabufuzi omugezi oteekeddwa okubeera nga Nawolovu tofiira ku bbala lino weekyusa era abizannye bulungi naye era tetwamutegeera then mu 2000 tumutegedde kati tetwamutegeera naye era sinenya abantu abaaliyo mulembe gwa 2000 endaba yaabwe y'ebintu yali erwawo baali bebafu naye guno mulembe omwana omuzaala atunula kana weeks 2 nga kakusaba WhatsApp weeks 2 kali mu kulaba katyo nogaka katyo nojjawo simu ne kaka kusaba piro nga kagenda kala weeks 2 guno mulembe oba tulya makovu oba tulya ki mulembe anje tuvane ntegeera yanjewo eri intelligent nyonyo so byebyo naye njagala nzikirize twolekereko ko mu bigambo bya Moses Ali omulesi deputy second prime minister batera kuletayo third naye Foster General embeera y'obulamu bwe tewuumya nakabululu asikondoka busikondosa olulimi lwalulya yeekomba abendabe ekigambo kituufu nyo abendabenda Moses Ali twamulaba nga bamulese ku nomination nga zze okunona empapula teyava mu mmoto oba okenena sikituufu
in fact yakene bora Moses ali ku poster yes nora ne Moses ali owadda oyongera okutya government eno nti Museveni yawa oli musajja munene amata magali bwega ku poster mugulumivu choka bwe bajjayo yona ali mukero nkaga tasobola zonza mwangu Tokamba tekana kaiba kabundi rutalo gumba mbibao aliwo lwe balireke ngomba zange mbi so Moses Ali tetugezaako kuleeta mbeera disrespecting tujibala oba tetubalatira mu now the since omu disrespecting no zamani Museveni watonza muleta mfano abaleeta Moses Ali bennyini bebasana n'okukwata ndabyeko mwami gundi umubalamu ngayogako x ngagamba nti General wa Adjumani West teryamuvuganya teryamuwunyamu abakoledde okufaako obufimu wa Adjumani akoze dero abetali mu production tulinayo Mogani ebifaananyi bya enguudo za Adjumani abakoledde akoze era twala omukisa guno bategeeza nti ekiri ku screen yawe gegamu ku makubo mwasanjala wajjawo oluganda lwaffe mwasanjala amakubo gali ga mwasanjala Moses Ali gakoledde abantu ba Adjumani era mwami Museveni namusiima Balamu Barugara atutegeeza nti Jeno empologoma takoledde bantu beeri asuzeeyo busuzi agambye omusajja akoledde abantu muliba mulaba kaki omutamwongera kali Moses Ali emyaka 69 egy'obukulu no 86 egy'obukulu yoyo gwe mulengera naye musajja yali respectful nnyo naye bw'otamira obuyinza ekitiibwa kitandika okunaabuka Museveni ensi yamwagalako naye wano watuuse okulaba nti n'omwana omuto mutyo atuuka okulaba nga tagwanidde Museveni omanyi ali mugenda atambula mu bitundu by'eggwanga naye ssebo anaatera okubega emmere ku ssomero anti waliwo n'omukyagwe yasanga yeekolera bijanjalo bye oshegedde yamuvako n'amutulaga kiki kalwaliwo juzi gwe yasanze omusajja nga kutanu saya n'abaana ssente z'omwami we ayina we yabadde ku mukazi eyabadde asaza obwana mami Museveni agenda begera abantu mmere ajja gibabegera Museveni agenda kunaaza abaana ajja tuuka eyo ng'abaana beetaaga kubanaaza abanaaza ali mugaba ssente zazigaba empya n'enkadde za Uganda z'omwomuso ate ayina ezeze so kakati nga bw'otunulya obulamu bwa Moses Ali in fact soko tuzanyire ku butambi bwa Moses Ali awo waliwo juzi gye yabadde wano mbwali mu campaign twakalimu Balamu akalimu Balamu olyoke awo olyoke otegeere nti enguzi yamalamu okutegeera nti Balamu ali mu kubuukabuuka nga ttena Balamu ate tategeera mugezi batunuulidde nnyo okuzimba kw'empale ya Moses Ali. Anti Moses Ali ebimuluma tebitegeerekeka. Mwana sasa okuseka bannange. Abaana batunuulidde nnyo. Ali nti kiki ekimuzimbiza n'akogga waggulu wansi n'agejja. Nebeera ng'empale ekyali ku musuuli. Omukulu akyalina ebisaati bye. Bisaati tebikyamutuuka. Biringa ali bw'ati. Tebikyamutuuka ebyo. Naye
Moses Ali ng'akyagenda mu maaso n'okubeera nga bayinza bonje bako ekyo kyo kituufu nti tolinzijako paka wenje just ayinayo abantu be omanyi mu Uganda waliwo ebitundu ebitalonda kati Ajuma ntebasobola kuba nga balonda teri naawe mu west yawo ne kati era bwe kiri esegere goyinza olowooza abantu beye tebasoma bagwagwa so kakati oyo ng'omutadde ebbali omukyala Rebecca Kadaga alitwala oba alintwala oba alitwala Rebecca Kadaga y'omu ku bali mu mbeera etawooma oba etawoomya nakabulu naye twamulabye akyalwanagana n'ebifo yesimbawo ku kyalo ng'owamawulire w'ekyalo okuva mu 98 yesimbawo ng'owamawulire ku kyalo ekifo ekisembayo okubeera ekitono ku kyalo omukazi ku zooni nako nayagala akakukumbe kiraga kiri era n'awangula okuva mu 98 omusajja omukyalo yali Rebecca Kadaga kuva mu mwaka gwa 1988 oyo mukazi ye MP waawo oyo omukyalo Rebecca alitwala Kadaga ne tugamba kale naye ye representative wa Uganda mu East African Community okitegedde nawo waali atuddewo ye deputy vice president okona gwabo kokomba okitegedde mu ngeri yemu MP ewawe gyava ebyo bifo bimeka biri ku muntu omu naye in fact ate era ye vice chairperson wa NRM mu Uganda kati yesimbyewo n'Anita Amongo Anita Amongo ayagala mujjayo naye akulaga waali alina ebifo nga 5 byonna bimusasula naye mu mbeera y'obulamu mwali akyaluvubana era yazzeeyo anone n'akafo k'obwamawulire ku kyalo akyabujubana kitegeeza kyova olaba nti bo NRM ekituufu amafuta agakulukutira mu NRM gabakadde kubanga kati otunya mwali Museveni Jonta bwe ba tiimu ya Juventus bajojo kyerini binti bwogala ba Rebecca Kadaga ba Moses Sali wala basekandi gundi ali Haji Moses Kigongo bonna tafire bonna bazeyi bo kyogamba mu NRM structure zaabwe tebalina bavubuka babalina niye abavubuka bali sharp mu NRM okkirizibwa okubeera omugezi ne toteekeddwa kutegeera bwegezi waze naye obugezi bwo baagala abagezi naye olina okukakasa nti totegeera kyovola tulinamu abagamba nze simala googera sekandi tabangako kyayogera nakamu bano bagulu nali maye nti bagiri batibukira so ekyo ng'okitunuulira yavuddeyo Rebecca Kadaga neye defending atya n'agamba mpulira abantu abagamba mbu nkaddiye nkuze nnyo Rebecca Kadaga ali myaka 69 n'agamba nti abagamba nti nkaddiye nnyo nze sinnakaddiwa Rebecca Kadaga era abangamba mbu nkome okwesimbawo sijja koma kubanga mpulira nkyayina amaanyi agasobola okubeera nga mpeereza abantu bange abeekamuli n'ekibiina kyange kya NRM mu myaka gye gyabadde mu governance talinayo muntu yena gwakuzizza politically NRM tezimbye eringa bino ebisajja ebyali mu opposition bino tebizimbye okujjako avaayo gwe bikatira wansi tebizimbye basajja bagundi mabike ono musajja weno ono musajja wakatwe anje ono semujo nganda tebazimbye ate ya rabbi bana ekiro nkyogera yenna gwenkosa ku mukutu guno nsonyiwa tusasi wallahi ne bwembanga
ne bwemba mulwadde kasita n'aba n'amaanyi agatuuka ku ballot sisobola londa Lukwago. Tekijja kusoboka naawe. Lukwago oyo basajja bankwe. Tekijja kusoboka. Lukwago yalaba wali ekintu nga kibaddewo n'alyoka ajja nkukyogera ku naye ng'olwadde kimaze okuwulira. Okitegedde basajja bankwe abo be mulaba bagyeko abantu emisolo mu kikuubo mu kibuga mu era newaali tetukkirizibwa nnyo okulaga sayidi eri awo naye nze nja kuwa bali mwezi lwaki bali mwezi bali mwezi yali meeya wennakawa kisanja eki kimu n'avaawo kyokka kyamuyaayaanira najja kubwa MP kisanja eki alaga nti atambula azze ku bwa road meeya kati abakulembeze bwe batumwagala abaffe mwami Lukwago wali amaamira magi okitegedde ye okay enkyukakyuka kijalese mu Kampala eriwa okujjagamba nti gavumenti emulwana kituufu gavumenti kituufu naye ate erwana agikolera koze nakyo tukyogedde naye era kyekyo era empapula twazirawo nga Jenosali Musala akakasa nti kale Rebecca Kadaga yoyo naye ng'embeera ya Rebecca Kadaga emalamu amaanyi yeraliikiriza era we mulaba nga video tugamba nti Rebecca Kadaga kaweddemu Katonda wange so kale yeye embeera egenda maaso mu ggwanga. Nyongera okubajjukiza nti omukutu oli kugwa DPTV Uganda yezesa Jime leero ndiwo ne mukulu amanyiddwa nga Cobbs wendi ate omukulembeze wa LUP kakati nga situnaba nagenda mu kiddako sooka otubuulire enteekateeka oyimiridde otya oli mukulembeze ate ng'oli butereevu nnyo mu kalulu akajja taata tuli ku kikati sooka obulire abantu mu ddakiika nga bbiri kakati ekisookera ddala ndi mukulembeze mubavubuka mbavubuka Machinje division actually naye nga tuva ku byalo Buziga then tuvaayo ku kyalo ne tujja naye wembadde akalulu k'abavubuka yo tubadda batusoganyiza actually ongambye actually akalulu k'abavubuka twakalimu naye n'olunaku batonda lwakuna naye ku lwokusatu saasula baffe Buziga kubanga bali banoonya saasula Buziga bali banoonya ekyaddirira ku makya ngenda okujja abasajja abataddewo zi drone bataddewo waliwo amagye police kana akalulu k'abavubuka NRA munyekobaana ne police kati police yani okay NRA ne bajja ne batuzoganya era ssebo fa akalulu ka Buziga ntukayiwa twakayiwa mbavubuka batwabigaana nga tusobola kukolagana nga tusobola kabeeramu nga tebagoberedde mateeka amateeka gaba gatya nti abavubuka omuvubuka okwesimbawo alonda oba alondebwa baba balina okuba 29 years okuka wansi wa 18 NRM nekiyako yaleeta gaali yavubuka myaka 32 mu register tebaliimu myaka 36 balonda kabavubuka kati nze ne mbagamba tekijja kusoboka muleete register gye tubadde tulina followinga presiding officer ne polling chief by election abo ne bagamba fe tulina kukola bwe tuti fe twaleese oburegisters obulala bwe bateekawo amanya mwe gali tubagamba kijja kusoboka ekyo feera akawulu tukavuddemu tetuyinza kubeera mu ebyo nenteekawo embeera yali nzibu ddala ne bankwata ne baagala okuntwala but eventually ne bansesema olwa bannange embeera gye bateekawo naye NRM abavubuka bamanya emyaka gye batandikirako lwaki nkubuuza kino akiikirira abaana n'abavubuka mu Uganda yebbala ayina emyaka 5 kati emanya abavubuka abatuufu yo okusinziira ku tteeka lya electoral commission omuvubuka alondebwa era alonda alina okubeera nga tasukka myaka 29
kati naye nga bo nti mu constitution omanyi constitution ya Uganda ne ya electoral commission byanjawo ya Uganda egamba 35 ne electoral commission 29 so kati naye ekyo kyabbala nti Museveni newakola ekintu abatakyabijjukira byakola n'emyaka bino waje mugamba abajeerabira yeka nini yatugamba tubaweze emyaka 75 scientifically abatakyategeera ye era akola bya kito kyemmanyi kati Museveni yakyusa n'endala etanywa amata naye nga tuvuddeyo tubadde wano kalulu naye nempandika petition negitwala ku electoral commission mu Australia nebaginayo nebagizingako nebagituwulira naye ffe tetufuddeeyo wabula ngamba abaana aba NUP mu Uganda yonna nti mona gye babazingitanya mmwe bwe tusookerako nga structure z'ekibiina kya NUP temugwa mu maanyi buli muvubuka owa NUP nga gwe baali bataddeyo ne bakuzoganya gwe mukisa wa NUP ku kyalo ekyo era gwotandikirwako ekyo nkikukakasa kuba president yasiba ayogera yagwa maanyi naye nze mu NUP namwe emirimu emirala ndi registrar oba ndi election officer avunanyizibwa mu bululu bwa NUP bonna mu buziga so nemakino okutwaliza wamu okay mwebali emirimu tugezaako mwebalire ddala okutukiikirira tugezaako emirimu gy'ekibiina n'okuyimirira ku mazima era emiggo gyo ngifunidde ddala njukira ku trailer yali eya honorable Nalukoola Mama Kevin kutumiddeko nnyo Emily nawe kutumiddeko nnyo ntumiddeko Mr. Patrick ntumiddeko Black Lady ntumiddeko team DPTV abali ku group mwenna kusana mwe abatulaba abasinzira mawanga agenjawulo banange mwebale nnyo mwebale ddala wewa Cobbs wali mu nyumba tukyagenda maaso n'okubeera nga tuwayamu wano na wali tusobole okubeera nga ensonga eno tugitegerera ddala video yaffe gituwere like esobole okutuuka ku buli ssekindomu ayagala okubeera nga information anagifuna so nga atatannatwegattako twegatteko mu butongole ng'osubscribinga mukwano gwange ku mukutu guno bingi ebyokya ebiwooma bikyajja awo wetuba nga tuvuddewo njagala maga ntukyalinayo obudde okay kale kakati omukulu atugambe tukyalinawo akadde kakati amasasi gafuusa amasasi ganyuka ku lunaku olwokuna waliwo owayo PDF yakuba omuntu amasasi omubbi yali abbye mobile money nga kigambibwa gye baali babbye nga babbye nga baali bagala jibba ensimbi eziri mu bukadde 16 mobile money yes omusajja oyo abantu we bamugoba omu nadduka omulala nadduka nga amansa amasasi okugezaako gumbulula abaali bamugoba wabula gye yatuukira waliwo owaayo PDF yalina ekikomera kyakuuma n'agezaako mugambo owaayo kiki ng'ayongera kumansa amasasi ono n'amukuba amasasi agamuttirawo n'akuba ono so nekizulwa yali mubbi ekibuzo ne kijja bano emmundu bazijjawa era bebaani n'olunaku olwajja olwokutaano era lwe lumu balumbye mobile money era ne battawo omuntu mulamba masasi gavuze ne batta omuntu wano nno babadde babbawo obukadde 2 miliyoni 2 bweziti emmundu za jjenjeero twakamala okulaba omukyala yeti n'omwami bo tebafa masasi naye nga bafudde mu nfa ffe gye tusobola okunnyonnyola nti abaabatta baali babamanyi obutemu buno obugenda mu maaso tusookere ku butemu bw'emmundu butegeeza ki ojjukira sseto nje nasoose nti waliwo obubonero bwolaba nga bulanga omulembe okuggwako kubanga nze kankubulire sajjimi n'abatulaba poliisi teyagala bwagazikola kunoonyereza oba si kyo ye kennyini nga yenzibi yeyeetaba mu kubba kubanga emmundu eziba registered kubaako ennamba kyogaa tebaziyinza zuula muntu kigobanga nnamba eyo
basobola ekyo kyenkakasa ate nekira kyenategeera nali mbuuza ne baŋŋamba nti n'amasasi ago gabeerako ennamba kubako ennamba buli sasi nze nali mmanyi nti mundu ate olwo kiba batiyagaza obubako ennamba yes kati balemererwawo okuzuula abantu nti sajjime ennamba 264 esasi kuba tebatugambangako nti onattiddwa ava Congo baana baawa kyogamba nedda luli mobile money yaliko obukadde 10 ne bamutta kati ono obukadde bubiri gwe basse gundi zezimu omubbi nadduka naye era embeera zezimu era mundu kati ono engenda gye yagenzeemu yagenze nga terina amukuba ku mukono bakoze bye bakola masasi ne gavuga bassa omuntu ne batambula ne bagenda nsokera ddala omusirikale wa poliisi ASP banga constable babasasula emitwalo 37 n'ekitundu buli mwezi sokoleke emitwalo 37 ogiwa omusirikale tugende tutunule omusirikale ayina ennyumba ennyumba esookerwako bajja kugamba basoma buno bwe import nedda ayina omukyala tasula mu import kitegeeza apangisa ennyumba kale tugambe tapangisa ali mu import ayina abaana babiri basoma mu gavumenti teriyo essomero lya gavumenti lya bwereere teririwo batandikira ku mitwalo 7 kakate gye mitwalo 14 gattako transport wa buli lunaku kozi gavumenti tekuwa transport etuusa mwanawo mugatteko wa buli lunaku kale tubale 12 gye mitwalo 6 gigatte ku mitwalo 14 abiri bw'ogigattaka osigaza 17 gavumenti bw'oba ne mukazi tebasasulira mmere gye mulya kati ogula akawunga tubale buli lunaku mulayisa ow'ekitalo mukozesa 15,000 byonna tubaliraawo gye mitwalo 15 osigaza mmeka 2.5 omusajja anywamu akenge kuba kasigala golooza omwezi aba anywedde sigala wammeka golooza ebyo bimala omuntu oyo okitegedde kati ayina maama we naye ayagala omwana we yasoma ayina akalinda ayina ogenda okutumuulira nga ssente ze babawa neze tubaza amazima gali tezisoboka tekisoboka ku Uganda ng'oli mu Kampala tekisoboka oba oli mukono netwagagadde tukolere mu bitasoboka era bisigadde tebisoboka kati eyo embeera kyokka wano pulezidenti abagamba nti nga yakatuula mu buyinza buli muntu musirikale nasemba ofuna sente ntono emirikwesi yabagamba n'abagamba baani temuloba diru ekyaliwo kisoboka diru ekyaliwo ate ekyali nsava gwe lowoozamu ng'ofuna kakadde gwasembayo kati mmwe abaliko shagede nintwala kati kati mbadde twagala basiga ekifaananyi omusajja afuna emitwalo 37 kyokka ate alina emundu okitegedde omundu naye obuyinza bwakubi mugire muti ebintu bigole biti simple tukali ensonga lwaki obubbi sajjime obubbi bw'omundu ate nga tukimanyi bakisobola okyabula mwami Museveni tawangulangako mu bbanga kati agamanyi ge muteeka mu kulonda Kyagulanyi mukole muti ensonga ekoleka kandoonye kakuume kalwanire mujje mutwegatteko so kakati yeyo ndowooza sooka otuwe katambi ako ak'emboozi eyo then tweyongereyo. Amos Oruka abadde omukuumi ku kifo ekisanyukirwamu Kirats Cafe and Lounge Namugongo mu munisipaali y'Ekira ye yakubiddwa amasasi akawungeezi k'eggulo. Ono abadde akolera kampuni y'obwannannyini eyitibwa Champion Security Company. Kino kiddiridde abazigu okulumba ssemaduuka emanyikiddwa nga A&B Shoppers ne bakanda abakozi ensimbi ku mudumu gw'emmundu. Bazaawo babadde babiri nga bambadde masiki. Omu n'atunuza mu bosi wange oli emmundu n'amugamba ebeerawo yakola ki
Isaac Basuli omu ku bakozi mu supermarket eno ategeezezza nga bwe waliwo kasitoma eyagezezzaako okumanya ekigenda mu maaso wabula naye yayise ku lugwanyu. N'omu yabadde apakira ssente mu nsawo yabadde n'ejambiro omuntu ali wano n'ejambiro omukazi mu kumugamba ati nga mutwala ssente z'abende nezange muzitwaliddemu n'akuukinga ati yenenya yena nkola ki. Bano bakuulise n'ensimbi eziwerera ddala obukadde 2. Oluvannyuma lw'okufuluma abaabaddemu kwe kutandika okulayo enduulu eyasombodde ekyalo. Bataddeko masiki n'enkofiira ku mutwe ne batambudde bulungi nga tebadduka. Mukyala nga bavaako emabega ng'akuba enduulu eyo lwekerekka ababbi baabo. Kati foto abadde wano okusalawo okola kyoggoba. Wano Olukana we yagerezaako okwagala okubakugira wabula ne bamukuba amasasi agamuttiddewo. Kigambibwa era nti abazigoba babadde bafuluma omu ku bakuumi tuulo oba akuumira ku cafe and lounge bayita Rats yalabye embeera eno n'agezaako okuba amasasi agalabula. Abazigu bamukyusiriza emundu yaabwe ne bamukuba essasi eryamugya mu bulamu bw'ensi. Ne bamala ne balinnya piki ne bakuba emmotoka eyabadde ava eri bakuba amasasi 2 mu bbanga emmotoka n'asiba ne balinnya ku piki kuba abaddewo ku piki naye ng'alina emmundu. Okusinziira ku batuuze abazigu bandibanga baliko bannaabwe be baabadde nabo. Supermarket mwabaddemu 2 omu ng'ayimiridde wali yabadde agenda ovuga epiki abadde ku piki nga 2. Nga babayimidde mu ngeri ya njawulo sana bategeera. Oluvannyuma lw'obutemu abazigu baddukidde mu bitundu bya Bbuto mu ggombolola y'Ebweyogerere era n'emmundu gye bajje ku Olukana gye baagisudde. Poliisi ezze n'embwa enkonzi y'olusu wabula mpaawo kyamaanyi kyezudde ku mayitire g'abaseddekezi. Essaawa ezo n'emmundu gye badde akozesa sikaali naye babadde bagenze nayo ng'erimu amasasi 2. Twagala okakasa nti olunaku olwaleero emundu eno ezuuliddwa era nga kaweefube aliwo wakuba nti nno tunoonya abali ababadde emabega w'ekikolwa kino eky'obubbi ekigendo ekyokuba nti no tuzuula emundu gye bakozesezza n'okubakwata bavunaanibwe. Abakulembeze mu kitundu bategeezezza ng'ebikolwa kika kino bwe byeyongedde. Abegaka wali omukyala Jole owa mobile money ku Kabu supermarket naye yali adda awaka sawa nga 12 ez'akawungeezi boda ne zimusalako nga balina ebijambiya nga kuliko n'abalina emmundu era Jolo oyo tannaba kuwona ate mu kaseera ke kamu balumbye supermarket eno era bammundu. We tuviiridde mu kifo kino ng'ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okubaako obujulizi bwe bakuŋŋaanya okuva mu kifo kino. Kale eyo embeera nga bwebadde oba bwe yabadde olunaku olwajjo simanyi biwedde kati tewagenda beera biwedde kyanaku nnyo ate nekyo kisatu kyebogera nti kigambibwa kyantama kigambibwa ki ng'olwedde bwebiri byabadde mu ddakiika ng'emu tubuulire ku mukyala n'omwami abaava ebweru w'eggwanga gye buvuddeko ne bakola akabaga mukola akabaga bakakola abantu ne babuka oba ne bavaawo ssaawa nga 10 11 12 ku ssaawa 3 ate ne battibwa. ekisookera ddala sajjimi nabatulaba kosi poliisi etugamba nti yo bwe yakola okunoonyereza okutonotono omuntu eyakola ekikolwa kino yasinziira ku muti oguli ebbali n'agwa mu kikomera kuba ekikomera kiriko amasannyalaze geeti ya remote erina ekisumuluzo naye ng'ekozesebwa remote. Kakati gwe kikyolowooza ku mboozi eno? Anti emboozi poliisi nayo byeyogera tebitegeera tebika kujjako ng'oŋŋamba nti abaabata muntu waayo kubanga oŋŋamba nti nno eyabatta yabuuka kuva ku muti waggulu omuti guli eri waggulu n'obuuka n'ogwa mu kikomera kitegeeza oyo omuntu alina okuba nga ali trained bulungi nnyo omuntu wa bulijjo kati nze munnaye kobzo waabwe basajjime obuuka oti waggulu nebona zitakuwulira bakali nebatabawo kibaddewo kiba kitegeeza bo bennyini era kidde okukiri ntitwagambye nti era kiwunzika kiri mu bo munda mu bo mu poliisi
bebalina problem era bino byebagaa nkigambibwa songa tukole okunoonyereza muba bamanyi kyekyasita abantu abo. Kale twagala kubebaza mwenna betutambudde nammwe okuva gye twatandikidde okutuuka tugenda mu maaso n'okubeera nga wrapping up this program. Twagala kubebaza nti mwebala okutugoberera kyemukola kya muwendo temujjanga okwo. Yeze Sajime ndi ne Cobbs Kabasibule ate tukwatagane olunaku olulala. Balungi abadde batulaba abaagalwa tubatumidde mwebale nnyo okugula ka data tekaba kangu naye nemusaayo obudde actually okugula data n'okuteekayo obudde combination yeyo kyamaanyi nnyo. Mwebale nnyo nakusupportinga struggle yaffe, mwebale nnyo nakusupportinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwebale kusupportinga DPTV nti kulwammwe DPTV etuuse eno yonna gye tuli kulwammwe. Njala kwebaza kyali wange Morgan ali mbyuma atusule badaguleke tunzaga asula Morgan atukoze obulungi obutagambika mwewatane yake njawulo nawe Emily mbutumidde. Yes. Abantu bagambe nti n'ogenda kujjanga nze nno anti kati ebyange bibadde bya kivubuka tubadde mbavubuka. Yes. Omanyi mu byobufuzi tuba ne system tuba ne team kati kuyagala kyabuvubuka paka ku division level. Yes. Then waliwo abayagala wakansa ku direct ku kyalo kati watu already tuba ne team wengu already twesenkadda kati nze oba banvuyizza wano kati ogenda kusupportinga bano batambule. Kakasa abantu nti ogenda kubeerangawo. Ngenda kubeerangawo era mutereevu ngenda kudda. Era specifically agenda kubeera ne program nga yange nga temundabyeko. Yes, ngenda kudda maje mateeka. So nga yiye. Yes. Era tugenda gidesigninga bulungi tugikolere buli kimu. Yes. Agenda beerangawo ng'abaweereza. Yes. Kale Mukama Katonda abeere nammwe mubeere bulungi. We love you all.